Mu mawulire ge tulinawo we twogereranga ekiri ejjinja kifumba mutuku namungi w'omuntu beekulumuludde nga bazze okulindirira omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okuba ng'ayingira ekibuga Jjinja mu bbanga eritali ddene era ng'omulamu omukulu kwe kutandika campaigns officially oba okutongoza manifesto na biki byagenda okuba ng'akolera bannayuganda bw'anaaba afuuse president. Manifesto yo akalulu akawedde akabiri abiri mugumu bagitongoleza mu kibuga ky'Embalala mu bitundu ebya Western Uganda. Kakati ku mulundi guno asazeewo okubeera nga manifesto eno bagitongoza mu kibuga Jjinja mu bitundu ebya Eastern Uganda. Kakati gwabadde tamanyi mu manifesto ba mu nteekateeka ekibiina kya National Unity Platform ekisuubira okuba nga kikolera bannayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nnaku 10 ng'amaze okulayira ng'omukulembeze w'eggwanga olowooza biki byateekerateekera bannayuganda. Ekkubo limaze okuba nga lirongoosebwa, embeera ekyali ya bwerinde, ebyokwerinda biri ggulugulu, Uganda beetegese okulaba nga baaniriza omukulembeze waabwe mu bitundu eby'Ejjinja. Kakati nze wano ku mukutu ogwa Redson TV kiki kyenkoze nkuleetedde ebimu ku ebyo bitonotono by'oba osuubira mu manifesto eya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform. Mu manifesto kiba kitegeeza ki? Kitegeeza nti eno yeebeera enteekateeka egenda okubeeramu biki omusajja byagenda okukola era byasuubira okubeera ng'akolera bannayuganda mu nnaku 10 ng'afuuse pulezidenti n'emyaka 5 nga bwe ginaatambula mu kisanja kye ekigenda okuba nga kisooka ng'omukulembeze w'eggwanga. Wabula ku kyemmanyi era kyogenda okusuubira mu manifesto eno wuliriza bulungi nnyo. Eno gye bayita Redson TV bwe tunaba kuba ng'osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tuteekayo obeere ng'obeera notified. Kakati ekiri mu manifesto ebimu ku ebyo byoba osuubira Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda okukolera Uganda ng'amaze okufuuka president. Kakati njagala owulirize manifesto oba enteekateeka ekibiina ekya National Unity Platform nga kikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu gye kirina eri bannayuganda. Wuliriza waliwo kye tuyise National Unity Platform Policy. Bino byenkusomera si byankomeredde, nyongero kikutegeeza wabula byoba osuubira mu bigambo oba mu manifesto Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda okukusomera okutegeeza gwe nga munnayuganda biki byasuubira okukolera naddala mu nnaku 10 ezigenda okuba nga zisooka. Kati byobadde osuubira ne byobadde tosuubira biwulirize ku mukutu guno. Sebamulidde Patrick nga ngenda maaso n'okuba nga mbikutuusaako otegeere omusajja ateekerateekera ky'eggwanga bw'anaaba nga amaze okukwata oba nga amaze okulayira mu nnaku 10. Kakati wuliriza NUP policy egamba bweti: restoration of presidential term limits. Attempts to remove term limits shall be a treasonable offense. Uliriza mu mwaka ogwa 2025 ababaka ba parliament baba obukadde 5 ne bakkiriza okukwata ku ssemateeka ne bajjawo ekkomo ku bisanja. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu ne manifesto y'ekibiina kya NUP bakugamba nti oluvannyuma lw'okulayira ng'omukulembeze w'eggwanga ngenda kuzzaawo ebisanja ng'omukulembeze taasukkenga bisanja 2 eby'emyaka 5 nga bw'olaba e Kenya era n'ategeeza nti bwe naaba nfuuse president n'enzizaawo ebisanja njagala okutegeeza omukulembeze yenna alijja n'agezaako okukwata ku bisanja bino okubijjawo gujja kuba musango gwa naggomola era ajja kuba committees omusango gumanyiddwa nga treason. Kitegeeza ajja kuba asibibwa mayisa ne bw'anaaba ng'abadde president kasitaane tantala okwagala okugjawo ebisanja ekkomo ku bisanja bye tunaaba tukomezaawo mu parliament. Eyo nsonga emu. Nagamba nti NUP will establish a government that is deeply rooted in the rule of law. Nti ekibiina kya NUP nga kikulembera eggwanga nze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nja kumakinga sure nti wajja kubeerawo kye tuyita rule of law oba enfuga ey'amateeka. Omukulembeze talina kuba waggulu w'amateeka. Omukulembeze si ye boosi w'abantu bakulembera wabula mukozi waabwe. Kyekino kyabadde ng'akugamba. Wuliriza, the citizens of Uganda will enjoy a governance user interface that is marked by respect for human rights and dignity, promotion of justice and fairness, and transparent and accountable state institutions. Institutions za government omuli ebitongole bya poliisi, omuli ebitongole ng'ebirwanizi by'eddembe ekya Uganda Human Rights Commission, ebitongole byonna birina okuba nga bitambulira ku mateeka, birina okuba nga biwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu, birina okuba nga biteekawo embeera ey'obwenkanya mu ggwanga erya Uganda. Si bye bino bye mulaba, bino nno birimu by'oba osuubira. Nakugambye byenkuwa si byankomeredde kubanga manifesto tennaba kubanga etongozebwa wabula byenkugamba bye bimu ku ebyo gwampuliriza byogenda okusuubira okuwulira mu nteekateeka oba manifesto ey'ekibiina kya National Unity Platform. Wuliriza bwe bakugamba oli ku mukutu gwa Redson TV. Sebamulidde Patrick nze ngenda maaso n'okubanga mbikutuusaako nga bagamba nti restoration of trust and confidence in our economy, our business environment will require the stability and predictability of good governance that empowers the private sector
to create jobs and stimulate growth. Ebyenfuna by'eggwanga erya Uganda balina okubyongeramu amaanyi, balina okuyimusa business z'abantu ba bulijjo, balina okulaba nga obukulembeze obulungi buinfluencinga kye bayita private sector. Emirimu girina okweyongera okulaba nga eggwanga liyongera ogenda maaso n'okuba nga likulaakulana. Nkugambye bino byenkusomera si byankomeredde, wabula bye bimu ku ebyo by'oba osuubira. Women in political decision making. Nga bagamba nti guided by the Women's Manifesto 2016-2021, the NUP shall increase the proportion of women in political leadership at all levels to at least 50% in line with the African Charter on Democracy, Elections and Governance and Affordable Government. Nti nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuse president ajja kukakasa nti abakyala beenyigira mu byobufuzi ne mu nsonga ez'okusalawo decision making policies. Wuliriza akugamba nti nga nsinziira ku kye bayise African Charter on Democracy, Elections and Governance and Affordable Government, abakyala wakiri tujja kakasa nti bakola ebitundu nga 5 kumpi nga 5 ku 10 mu bifo ebyenkizo mu gavumenti yange nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkugambye byenkusomera si byankomeredde naye bimu ku ebyo by'oba osuubira kubanga manifesto yegenda okuba nga etongozebwa. Merge central government ministries, departments and agencies. Wuliriza kye bayise affordable government for a smaller effective government. NUP shall merge central government ministries, departments and agencies. Kye bayise MDA. Nti singa anaatuuka mu buyinza n'alayira mu kisanja ky'ekisooka mu bimu ku byagenda okukola ebirala, wuliriza by'oba osuubira okukendeeza ku mujjuzo n'obungi bw'abaminisita n'ebitongole eby'enjawulo. Nti agenda kuddira ministries ezimu azigatte. Ministry ya Works and Transport, simanya ministry ya ki byonna ministry y'enguudo, simanya ekitongole kya UNRA nga we byaliwo oluli. Kakati agamba nti ebintu ebisinga obungi byonna tugenda kubigatta mu kaweefube okulaba nga tukendeeza ku ssente ez'omuwi w'omusolo ezisaasaanyizibwa ku bakungu. Tusobola kubeera n'aba minisita 8 mu ggwanga erikyakula. Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba ebyo nja kubikendeeza. Reduce the size of a cabinet, the maximum shall be determined by a ministerial review. Nti ateekateeka okukendeeza ku baminisita oba cabinet. Nkugambye cabinet ya General Kaguta Museveni ekwata eyo mu bantu nga 8 n'okusoba. Kakati yagamba bwe nfuuka president ngenda kukendeeza omujjuzo gw'abaminisita era tujja kuteekawo kye tuyise ministerial review. Tumalo okuditamininga ddala baminisita bameka abeetaagisa mu gavumenti y'eggwanga erinaku ng'erya Uganda bwe riri. Kakati yagamba omujjuzo gw'abaminisita tegwetaagisa. Reduce the size of parliament to a maximum agreed upon after national dialogue. Nja kukendeeza omujjuzo mu parliament ababaka 529 ekyamazima bangi nnyo by'oba osuubira akugamba nja kukendeeza omujjuzo mu parliament nga tumaze okutuula ne tukola kye tuyita national dialogue ne tuditamininga ababaka ba parliament constituency zirina kuba mmeka. Sibye bino ebyokutondawo constituency buli lunaku olw'okuba twagala omuntu ajje naye akiikeko mu parliament. Tulina okubeera n'omuwendo ogw'essalira ogwa constituencies bwe zikoma parliament ereme kubeera mu mujjuzo ogutagattako oba ogutayamba. Eliminate wasteful political appointments. Okuyimiriza oba okuyimiririza ddala oba okusaanyaawo okwapointinga bannabyabufuzi abatalina mugaso oba abatalina kye bagattako nga bwonoonyi. Simanya ba presidential advisor, simanya ba RDC n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Wuliriza. Enforce performance contracts between senior officials and the government. Eyo nayo nsonga ndala. Wuliriza. Zero tolerance for corruption ku nsonga y'enguzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba bannayuganda bwe nfuuka president wulira kyagamba ku nsonga y'enguzi mu manifesto oba enteekateeka ey'ekibiina gy'asuubira singa anaaba alayidde. Measures will be taken to promote public oversight of public expenditure. Nti enteekateeka ejja kukolebwa era tujja kukola kaweefube obw'okulaba nga munnayuganda yenna oba oli munaku oba oli mu kasitoba ng'oli munnansi olina okumanya kye bayita public expenditure. Tujja kuteekawo enkola emanyisa munnayuganda nti ddala ssente za gavumenti zisaasaanyizibwa bwe ziti era zigenda wano. Kiyambeko okulaba nga munnayuganda asobola okutegeera nti ekyamazima tuyingiza ssente bwe ziti, abasajja mu ssente muzisaasaanya nnyo. Naye kakati olwaleero wenjogerera munnayuganda oyinza okuba tomanyina ssente eggwanga liziyingiza okuva mu misolo, okuva mu byobugagga by'omu ttaka n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo ebitundibwa ebweru na biki oyinza okuba tozimanyi.
kati gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti nze nja kuteekawo enkola bino byonna Munnayuganda abeere nga abimanya kimuwa omwagaanya okutegeera ssente tuzisaasaanya bubi era tukyuseemu oba tusaanyidde okukola ekintu ebbisi kwegamba Munnayuganda ojja kuba nga naawe eggwanga lyo oliyinako obuyinza era ng'osobola okumanya engeri gye tuyingiza obuwumbi bwe buti tulina kubanga tusaasanya buwumbi bwe buti endala zigende mu bintu bwe biti protection of whistleblowers recovery of stolen resources from convicted corrupt individuals wano nowulirizaawo nnyo General Kaguta Museveni yayogerako olumu n'akugamba nti ekirungi abantu abali enguzi mu gavumenti ye sente bazinvestinga wano mu ggwanga erya Uganda kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba nti nze singa naakwata omuntu omuli w'enguzi sijja kumukola nga mpuuga kubanga mpuuga tetwalina buyinza naye tujja kubakwata tuba convicting omuntu yenna anaabeera convicted tujja kumusesemya buli kintu kyanaaba atutte bw'ababbye sente za muwi wa musolo tujja kumutundisa by'ayina asasule sente ezo bw'anaaba ayina sente zafutyanse tujja kumusesema by'anaaba ayina asobole okusasula sente ezo uliriza bulungi nnyo tuli mu nteekateeka ebimu ku bisuubirwa okubeera mu manifesto nkugambye byenkusomera si byankomeredde naye nkuwa ebyo ebisuubirwa eno gye bayita Red Zone TV webale kubanga okyagobererayo nagyo osinzira okubanga gy'otulabira nkyagenda maaso n'oddukuwa gonna olina okubeera ng'ogategeera kakati kkiriza nsooke nkuggirewo akalangu kano katono nnyo tweyongereyo ne manifesto oba ebisuubirwa okubeera mu manifesto eya Robert Kyagulanyi Ssentamu olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati uliriza tukyagenda maaso n'enteekateeka oba kye tuyita manifesto ebimu ku byoba osuubira mu manifesto y'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okubeera ng'atongoza olunaku olwaleero gwampuliriza akugamba biki byagenda okukola oluvannyuma lwa ggwe ampuliriza okumulonda n'afuuka omukulembeze w'eggwanga era ebimu agamba nti mu nnaku 10 ajja kusobola okubeera ng'agenda maaso n'okubikwatako kakati gwe suubira nti mu nnaku 10 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president ebintu bingi ogenda kulaba nga bikyuse kakati byendi mugenda maaso n'okubeera nga nkutuusaako byobadde tomanyi n'ebyo byenjagala osuubire mu manifesto gy'agenda okuba ng'alongoosa wuliriza ku nsonga y'ebyobulamu. The National Unity Platform believes that access to health care is a right. Government has a duty to make effective health care accessible to its citizens. Wanono wandyesanga ng'ebyobujjanjabi mu malwaliro ga gavumenti bijja kuba bya bwereere newankubadde nga nakati kyogerebwa nti bya bwereere naye ate tukimanyi bulungi nnyo wabaawo akasente akasasulibwa akatonotono ak'enguzi era akatakkirizibwa mu mateeka kakati yakugamba ebyo byonna oyinza obutaddamu kubirabako singa anaaba atudde mu ntebe ey'eggwanga nga president nkyagenda maaso n'okutuusaako eno gye bayita manifesto oba enteekateeka naye nkugambye byenkuwa si byankomeredde manifesto egenda kutongozebwa olunaku olwaleero kitegeeza ebyenkomeredde tugenda kubifuna era bisuubire okubifuna olunaku olwaleero wabula nze nkuyitirayitiramu ku ebyo bye tusuubira obeere ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate osuubira kiki ekigenda okuba nga kiva mu manifesto eya ekibiina ekya National Unity Platform. Uliriza National Unity Platform access to quality health and education policy mu byobulamu ebyenjigiriza ebyensimbi infrastructure n'ebirala. Access to health and education services is often limited by prohibitive fees. We shall scrap prohibitive fees where public institutions are already funded by the taxpayers, such as birth certificate fees and school examination fees. Uliriza mu nteekateeka oba manifesto Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti tujja kuteekawo omwagaanya ku nsonga z'ebyobulamu n'ebyenjigiriza nga bya bwereere. Tukimanyi bulungi nnyo amasomero ga gavumenti amalwaliro ga gavumenti n'ebintu ebirala byonna biri funded sente z'omuwi w'omusolo ze zigenda maaso n'okukozesebwa okulaba nga abantu bano abasomesa basasulwa abasawo basasulwa naye ate tukimanyi bulungi nnyo waliwo akasente ak'enguzi akaweebwayo abantu ke bawaayo okulaba nga bafuna obujjanjabi nga bafuna ebyenjigiriza ebyo bye tujja okuggyawo. Waliwo sente za examination ez'ebibuuzo zirina okuggibwa kwegamba kirina kubeera free totally ate n'ekirala ky'oba osuubira abaana b'abakungu mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bandiba nga bagenda kusomesezanga abaana baabwe mu masomero ga gavumenti ku mpaka. Wuliriza bulungi
ekimu ku bubonero ebiraga nti ebyenjigiriza byanditereera mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu kye kino nti bw'obeera minisita oba oli mubaka wa parliament oba oli ssentebe wa Gombololo oba oli ssentebe wa district ng'oli mukozi wa gavumenti olina okuba nga omwana wo asomera mu masomero ga gavumenti olina okuba nga gwe ne famire yo mujjanjabibwa mu malwaliro ga gavumenti kitegeeza mulina okumakinga sure n'okukakasa nti gano amalwaliro gabeera ku mutindo nga n'omuntu wa bulijjo omunaku afuna obujjanjabi bwe bumu ne minisita bw'afuna amasomero galina okubeera ku mutindo ng'omwana w'omunaku asomera mu ssomero lyerimu n'omwana wa minisita mwasomera tuleme kubeera na mbeera ate minisita alina obusobozi obutwala abaana be basomere ebweru oba amasomero ag'ebbeeyi ate ggwe abaana ababo ab'omunaku basomere mu masomero ga gavumenti agatayina sitandadi bibimu ku ebyo by'oba osuubira ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyobulamu. We shall commit resources to implementing the Abuja Declaration on Health campaign on the accelerated reduction of material mortality in Africa. Bino biwanvumu naye byonna nina okugenda maaso n'okubanga ate mbikuwa njagala kubanga nkutegeeza nti bino byenkuwa si byankomeredde ebimu byefaananyiriza ku manifesto eya Kisanja ekiwedde olwaleero tubagenda kulonkinga manifesto ey'omulundi guno 2026 National Unity Platform Access to Water Policy agamba nti agenda kukwata ku nsonga y'amazzi era waliwo wano akagamba nti NUP shall take strong measures against industrialists who cause environmental damage. Mujjukira olunaku lwe baakwata Bobby Giant kati nno wano kankuzeeko emabega. Olunaku lwe baakwata Bobby Giant yali ne Nalukoola ng'omubaka wa parliament nga bagenze ku kampani ya Riham okukola survey naye nga survey yali yaki kigambibwa nti kampani eno balina ekintu kye bagenda maaso n'okukola bagenda ne bakola kazambi gwe bajja mu bintu bye bakolamu omusulo biki byonna ne babita ne bikulukuta mu bantu kati ekivundu ekyo abamu nga bagamba nti mwalimu n'obubi kyawaliza omubaka wa parliament atwala ekitundu ekyo mu bitundu by'e Kawempe okugendayo kati kigambibwa nti ebyo byonna ekibiina kya NUP singa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuula mu buyinza companies oba factories zijja kuba zirina ebitundu byazo tugeze bajja zigazetingira ebifo nti amakolero tegateekeddwa kubeera mu bitundu byebimu ate wabeera abantu kubanga ekituufu ebyo oyo kazambi oyinza obutamwewala ng'olina ekkolero naye ate tekigasa okubeera nga ate mu area omusula abantu ate mwotadde factory ebintu ebigenda okuva mu factory bikazambi biki byonna ate bibeere nga bikulukuta mu bantu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu egamba nti niwegana abamazzi tujja gayonja buli kimu tujja kikola wabula nga tuyitamu eyo enkola tujja kwaloketingira ebitundu oba kugazetinga ebitundu nga bw'oba ogenda kukola factory ettaka olifuna eyo kw'osanga ekitundu nga kyo kyama factory gokka nga newe baba batadde kazambi talina bantu bagenda kukosa binono byonna byoba osuubira ku ebyo ebiri mu manifesto ey'ekibiina kya National Unity Platform nkugambye ebintu bingi nnyo naye nkuwaako ebitonotono byenkugamba nti byoba osuubira ekibiina kya NUP naye bino byonna mbikuwa awenkoledde akatambi kano nga Robert Kyagulanyi Ssentamu enteekateeka ziwedde agenda kubanga ayingirawo mu kibuga Jinja naye tannaba wuliriza ku nsonga y'ebyemizannyo. Review the structure of major sports in consultation with the key stakeholders. We shall develop a comprehensive plan of action to revitalize the recreation and the sports sector. Mu ggwanga erya Uganda ebyemizannyo birimu akasente birimu enguzi birimu ebitakwatagana wabula yagamba ajja kubikwatako. Wuliriza wano. We shall make sports accessible to all by gazetting play areas from the village level. Wuliriza nnyo wano gwa wuliriza ayagala nnyo sports njagala owulirizeewo nnyo. NUP okugamba nti tujja kukakasa nti tuteeka ebyemizannyo bibeere nga biri accessible ku buli muntu yenna. Tujja kikola nga tuyita mu kugazetinga ebifo n'okuzimba ebisaawe okuviira ddala ku kye tuyite village level paka ku regional level. Mpuliriza bulungi nnyo example gye nnyinza okukulagirako mu mawanga agamu gavumenti ezimba ebisaawe nga bya ku byalo nti buli Gombolola gavumenti erina ogizimbamu ekisaawe nga tekiri ku mutindo. Bino bijja kuleetera abavubuka okubaagazisa omupiira bijja kuleetera ebitone okubeera nga biva mu buli nsonda ya ggwanga awatali ku favoringa kyono wa ggwanga gundi wa tribe bweti ayina osamba ku national team bijja kuba ebitone nga weebiri biwera kubanga ekibiina kijja kuba kitaddewo eyo enkola. National facilities such as Teriet High Altitude Training Center and Akibua Stadium shall be completed and maintained. Nti ezimu ku facilities omuli ekisaawe ekitrainingibwamu ekimanyiddwa nga Teriet High Altitude Training Center nga kano kajja kuba kasaawa k'okukolerako training nga kali ku mutindo gwa nsi yonna nga ne Uganda ne webeetegese World Cup
abasajja batrainingirawo bajja kumaliriza ekisaawe kimaliddwa nga Akibua Stadium ekyo ate bakirabirire. Ne bagamba nti NUP shall give incentives to schools, faith-based institutions, e.g. churches and other organizations with sports facilities to make them available. Uliriza ekibiina kya NUP bwe banaatwala obuyinza bateekateeka okuddira mu masomero bagayambeko buli somero okubeera nga lirina ekisaawe. Gavumenti ejja zimbira buli somero ekisaawe. Gavumenti ejja zimbira amakyaki ekisaawe oba emizikiti, amasinzizo gonna kiyambeko abantu abo nabo boolyawo okufunayo ebitone ebiva ate mu sekita eyo babeere nga babikozesa ku ggwanga. NUP shall cooperate with the traditional institutions to develop programs of events to promote sports and creative arts. Ekibiina kya NUP ekinaatwala obuyinza bagamba nti balina enteekateeka ey'okulaba nga bayambako abakulembeze b'ennono oba obwakabaka obw'enjawulo okubeera nga nabo bupromotinga nga bwolaba Masaza Cup agamba nti ekibiina kya NUP tunaatwala obuyinza tujja making sure nti ekyo kyolaba mu Masaza Cup kibeera kumpi mu buli region oba buli tribe babeere nga bategeka ekintu ekyo kituyambeko okugenda maaso n'okuba nga tuzuula ebitone. University education. Revise the government scholarship scheme and restructure the student loan scheme to increase access to university education. Omwana w'omunaku ojja kuba osobola okuweererwa paka ku university awatali kulemererwa. Gavumenti ejja kudevelopingawo ereetereze kye bayise government scholarship scheme ng'omwana alina kuba mugezi era n'aperforminga bulungi nnyo n'asooka afuna scholarship oba basale. Si bye bino kyate olina okuwaayo kasente, olina okuba nga mwana wa gundi bakumanyi nnyo biki bwe bityo. Kakati ekibiina kya NUP kigamba nti bwe tunaatwala obuyinza ffe tulina okubiteekawo nga biri straight ate nga biri planned ate n'ekirala nga byamazima na bwenkanya ky'omwana performance ye yeenaasinziirwangako okumuweesa scholarship oba basale ku university so si kubeera nga amanyi. Increase sponsorship for female students to bring female enrollment up to pair with male enrollment. Bajja kuyambako naddala mu nsonga z'abaana abawala ku nsonga ey'okusoma. Access to electricity. Bw'oba olina ekizibu ky'amasannyalaze ng'omanyi ekitongole engeri gye kikuyisaamu ekya UEDCL. Kakati wuliriza. Under the rural electrification program, Uganda is supposed to achieve 100% electricity coverage by 2040. In the next 5 years, the government plans to increase national access to electricity of 60%. Uliriza. Government ya Museveni gye buvuddeko ebadde ine enteekateeka mbu ey'okwongeza ku masannyalaze bannayuganda ge bafuna babeere nga bannayuganda ebitundu 6 ku buli 100 nga be balina amasannyalaze. Kyokka NUP egamba nti bo bajja kuba n'obusobozi singa bana baba bakutte entebe okusaasaanya amasannyalaze bwe tunaatuukira 2040 Uganda erina okuba nga buli nsonda ya Uganda erina amasannyalaze kubanga obusobozi weebuli obulidde bulungi nnyo. Bagamba nti bajja kukola ekisoboka okulaba nga amasannyalaze ago gabeerako. Kakati wano tugenze w'osinga okwagala. Access to the internet. Access to the internet is almost unimportant to economic development as access to electricity. Internet usage is very price sensitive and the user number fell by 5 million with the introduction of the social media tax. Mpuliriza bulungi nnyo. Ekibiina kya NUP kirina enteekateeka nti bwe tunaatuuka mu buyinza tugenda kufuba nnyo era tugenda kukola ekisoboka okulaba nga buli munnayuganda abeera ne internet ate kasente akatono. Kakati bano ate abasajja bo ate bo munnange bateekateeka internet kugijjako. Ate NUP yeekugamba nti bwe naatuuka mu buyinza bajja kulwana nnyo okulaba nga buli munnayuganda abeera ne internet. Kakati olowooza biina ggwerawa? Oli ku mukutu gwa Red Zone TV, njagala genda maaso n'okubanga ate nkutuusaako ensonga nga bwetambula. Kugambye byenkuwa si byankomeredde wabula nkuwa ebyo byoba osuubira mu manifesto egenda okubanga esomebwa. Biwanvu nnyo naye nkulonderamuko bye ndowooza nti oba oliawo byankizo weetaaga ogenda maaso n'okubanga obimanya. Ku nsonga ya internet musimbeewo nnyo essira. Omusajja akugambye abasajja bo bateekateeka ate kubajjako internet naye ate yo NUP egamba wejjira mu buyinza internet kyekimu ku ebyo ebintu byejja okusoosowaza kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti abavubuka bangi emirimu internet eyambako ku nsonga y'emirimu, internet eyambako mu nsonga y'okuddukanya eggwanga. Okitegeera kati kijja kuba kiyambako gwampuliriza ngo nawe kuba oli ku internet bw'oba oli mu Uganda.
kitegeeza NUP weenaabeerera mu buyinza ojja kuba intaneti ogyeyagaliramu nga tolina kyotya. Manifesto nnene nnyo naye nkuwaddeko ebyo bye ndowooza nti byebimu ku ebyo by'oba osuubira mu manifesto launch egenda okubeera olunaku olwaleero, era byonna ogenda kuba nga ate obifuna yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira. Kakati nze kanzije mbeere ng'ate nkuwa ebirala ebisigaddewo. Ngaz'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.